no muti Jivati anjivamu nini wajireta agati bangambe motoka ya Shalom eriwa go wagikutte zya kutte motoka ya Shalom wote wayogera ku TikTok yeah nawulidde nga akola kireimuzi nti balumba amakaga age gyapangise kulambiro bwe motoka ye bagitwala bwe mukoddomi we bamukuba amagezi gemuwa my brother Shalom ave mu bintu by'okwebuza amagezi n'okwesudiya ave mu ndulu ya social media police byekola ebimanyi oyinza okuba olowooza Junior yagoba nenga muntu mulala yagoba negwe ng'oliko Junior omanyi bw'obanga n'emisango avoid making reckless statements so kanga n'osirika kwa buli woyogera oyokya tegeera kakule tewali ali waggulu w'amateeka nze police zipise emirundi mingi I go to find out what is the problem kale motoka weba eri katwe omuvubuka oyo okuddawo ku social media okwerimba okuleekaana thinking is above the law go to the police ask them what is the problem they will guide you on what to do naye abavubuka bo balowooza ba YouTuber these useless boys nti olwokuba bakuba nnyo omupepe ebyamateeka nno nga tebiri mupepe naye nze Shalom namusonyiwa honestly and I want to repeat it Shalom simuyinaako musango I withdrew my case era sola siba muvubuka munnange yavuma maama wange nze sivumangako maama we wadde mukyala we wadde omwana we era ebbanga lyonna lye tumaze ne Shalom oyo nga tulina obutakkaanya buno obwa social media kwa bino bibaawo ne bivaawo ne twesanga I've never attacked the mother because maama ye mumanyi I've never attacked the wife mukyala wa Shalom mumanyi omwana wa Shalom mumanyi so let us respect one another oyinza okukola ekintu to hurt me naye ne weerabira nti eriyo abalala abanyiiga there might have been other big powers in this country who could not allow you to abuse an old woman mama wange tabeera ku social media so but basically kyemugamba nti ave mu bintu byamalala police tebagiteekako malala ebyo byagamba nyenda genda simanya wa nyende ba tebikola ebyo akakkanemu agende ku police azule ekituufu ekimugoba kiki ninze I don't have any issue with him kitegeera let him reach to the police cause me I will instruct on what to do abantu basulaawo ne basibawo ne basulawo ne basibawo ewani you wonder when they work nze you wonder when they work bakazi banaku bambi bamama babalyawo nze pastor mukwano gwange era muganda nge bujingo enjiri ya bujingo njiuliza kubanga eri transformation akubuulira obulamu bwo the real life n'obulamu bw'eggulu namugamba bujingo enjiri y'okunsi jimbo eneeyoggulu eyo njaji negotiatingako nga ntuuseeyo you cannot tell me osiba ku church osula ku church okola ddi pastor bw'aba ayagala ssente tabagamba nti munsabire mumuzimuwo memuzimuwa bagamba genda osabe saba ofune ssente pastor akuwa sticker ogiteeka motoka nti protected by the blood of Jesus yenga ina paratuni y'amagye mukuuma kati bino byebiki bikidongo ebi protected by the blood of Jesus yakwade sticker muyamukisa mu sticker no kasojitako motoka tojafuna buzibu naye yata ina paratuni y'amagye obaba onyendwadde ku covid baaliwa kansa atwala abantu waliwo naliranye emulago hospital boba wonya abalwadde gende mulago ba crossing mu kyale yemulago nkukaka sente oli musajje biti biriyo naawe kati nze malaika nagenda mu church nasulayo tikiriyo malaika inogenda mu church for 1 hour si dictatorship mu maka botaba dictator malako na maka abalese demokrasia mu maka marriages lasting longer oba the breaking up every day ask that again mwabaina demokrasia makaga mmwe kaza ine dembe rights marriages lasting longer oba the breaking up every day tata wange yatuka kufanga simulabyeko nga mami wange nti I love you never mami wange yali anobyeko akyogera ebyo byakidongo bya mmwe ebyo mukazi sawa 3 ali mu chacha asaba ki
yegayirira anti bagamba nti ebyakatonda biri wakati wakatonda naye ng'omuntu abimusabira awaka pas mukazi wange bwatuko praising pastor okusinganzi fighting a divorce mukazi wange bwatereza pastor anti kati gotokola bya magero pastor namukolera ekyamagero okumwanjula ne mujja mu bakazi abawere milioni 15 kita kyangu byamagero biriwa amusabira nawo nendwadde ayina bulwadde ki kizibu ki kyayina tayina mulimo tasasula mu budde ayina biru yo neya wakaja asasula mina ko kyesinga nze pastor we nze sheka we nze katonda we bwava kubaza katonda wa mchala wo yes no omwami mumaka ya katonda wo mchala yes boba pastor wo mchala boba providing ngo supporting sibano bafeke master batafayo right there you take it yes if you're there for your wife then you become nze katonda we omukazi namalako omwaka takutte ku musala gwe kubyawaka omukazi namalako omwaka taguze lita ya mafuta ya so that omukazi bawe buli watambula namuletera akalabo waliwo katonda asingawo nokumona akalabo n'omuwa njagala mbulireyo nti tiba yali alwadde n'asimba layini mu ddwaliro kati katonda kyasingawo mumanyi muloza mu bakatonda bali mu ggulu katonda ye supreme wensi yonna naye omukazi apresinge pastor okunsinga so ayina okumalayo essaawa emu yokka talina kusooka 1 hour kuba nange gye malayo asaba ki kye tutayina sirika overnight mukyala nga asule mu overnight asanga nawasiza omulala togenda kulemesa bami kukkiriza bakyala abaagala bagendeyo nze ono wange abaagala okusula bakole ki mukazi wange nasula muki basula basaba nze kati kankubulira emirundi gye nakagenda mu overnight ezo era nga bujinga mpisenga mukwano gwe ate simalangayo ssaawa 3 bujingo is a brother, he's a friend, he's everything to me. Nze bujingo ne bw'omuvuma n'omuvola gy'okoma omuvola gy'okoma omwagala ampita ne ŋŋenda yo for 3 hours njagala omuntu ajja nti nasulako ne gashuma mu night prayer tekiriyo naawe problem ki tebiriyo naawe Museveni asula mu night prayer yawa Sudiri asulawa wava munna asulawa Aga Khan asulawa Metta basulawa mu night prayer eriwa what ayina abantu bonna ab'amaanyi badedicatinga 5 to 10 minutes okusaba katonda nakubuza nga tutandika Elon Musk asula mu night prayer yawa Warren Buffett ani omulala Mark Zuckerberg abalodi tubya kijega kibiriyo katonda musaba ajja kukolera miracles lubalembeera perfect lubalembeera yes empologoma bwejja bwe tulumba wano I cannot kneel down and pray nerwanako ne tools eziriwo reinforcement egenda okujja nga nange nyina kyentaddewo Mumi Kyagulanyi abawagizi nga bakuliddwako effujjo osajja babadde bakutembukuuli ba security police n'amagye babandula ebimusajja Dan Magic naina nga abamusaayi wano ezaawo n'abantu abalala what's happening kati ago mawulire tuyugwe nga munnamawulire ago mawulire nabagamba Kyagulanyi ambuulireyo kimu kyagenda okukola mu 2025 nga noonya akalulu ekyatakola mu 2021 agusima wulire gye tuli kyabona ongamba nti omulaalo yanywedde amata agusima wulire ate n'ekirala Kyagulanyi kire ku record nga agamba Besigye he was a comedian nobody yali asafarinze brutality ya police n'amagye nga Dr. Kizza Besigye sagusima wulire era sibiraba ne neewuunya otegeera sima wulire yatugamba Besigye is a comedian natugamba ogamba otya nti ensi terimu demokrasia ngo emiriddewo emirundi ena let him test that democracy but you condemn it yes nkivumirira nenkole ki kivumirira Kyagulanyi talina na right kutukaabirira yabadde Masaka n'agamba abantu ne bemuna nnonda tebajja kunnangirira kati abantu okuba baki emiggo abakubi emiggo kubanga yalabere number 2 abere mu iPod afuneyo 30 billion mu myaka 5 mu kino ekisanja afunye 23 billion you get it simple Kyagulanyi alwana kimu kubeera second run up that's it kubanga omuntu agenda okuwangula akalulu signs zonna ziri very clear his Yoweri Kaguta Museveni ask me why wetwogerera NRM ina ababaka nga 13 abayingidde mu parliament nga bali opposite siba kiri wetwogerera
NRM enaba baka 202 nga mu constituency mwe bali tewaliyo wa NUP candidate, tewaliwo wa anti, tewaliwo FDC oba PFF. Kitegeeza nti NRM inaba baka bala 202 beri sure tebajja mu parliament. Wetugenze nga nakalutikana bakuwa NRM eri assured of the half ya parliament. Fakitwe kiri ulira mu constituencies ezimwe zirimo mwena NRM atamu challenging abera independent leaning kuki NRM. Kyekyo bwe kiri sebyeggulu tubivumirira nago simawulire te ekisooka nekye yatugamba nti Besigye yekozesa andi assured us tajja kugenda mu kalulu kano ng'embeera ekyali etya bwetyo ekyamulese kiriki byakulya yanfuna Kyagulanyi mugagga nnyo sente azijja mu bino yayina yali bulungi fine naye ate kati afunye sente zitamanyirwa nakumanyibwa. Ben nalibikole mugana Waiswa yalabisako mu court bambi bera nabyo ngasembe nze Waiswa kankubulye bebampa abantu babiri okuuma Kyagulanyi singa abantu babiri baddukidde wange nga beekweka balina ezibu nsobola okukweka Kyagulanyi 10 ku 10 teri muntu yavoola abantu bano nga mwana we nange nze nyini yes nze kungubo njala nnyo nkwagala nnyo kitegeera lwaki nkwagala nga tonjagala answer me bino byamu mulimbe bya Bible muli bwa kuba tamalini ya left mu wili right sinze nzawo mpulirira eyo Bible yammwe Bible yansanga wano yasanga bajjajjange tewali jjajjange ba consulting abawandika Bible eyo bonjala nnyo nkwagala nnyo oba tonjagala nange sikola ki sikwagala kitegeera previously yajjanga awanika omukono ngajja mu court to people power bikyebyo kati namulabya alajana Jesus bantu bamaze emyaka 5 luzira gwe nebyezi ebitegina kuwera ha muve ku Besigye wano omuntu ali omu bomita Kifefe Kyagulanyi yayogera Switzerland n'agamba nti bolwanyisa government ya Museveni 2 bakutta bakusiba bogera mu exile Besigye aliwa maximum prison Kyagulanyi aliwa his all over